yalikoze ebintu ebyekisajja kikulu ebyamagezi mu kulaba okwange bagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu one man committee okola otuli kintu bwe kityo nze abadde amukulembera mu parliament nga sibimanyiko nabigenda mu maaso oba wali kakiiko oba ki lwaki oba nange tunyaniriza ne tuteesa ku nsonga zikuba nze mbadde mukulembera mu parliament ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulama bamisajja batu ng'amanyi anaatera okugenda njagala bikolewo ebiti kibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna lwaki tewayitayo kale ku mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko family kuba family nayo baali bagiwa orders just mukole kino mutakikole tetujja bawa ssente okuva wano mu parliament oba ki nedda nabo batuule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe kyobudula ne family nayo bajawulamu ng'abamu babatiisizatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese abalanga bagamba nedda ffe nga famire tusazeewo okuwa ekitiibwa Segirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano katulaba nti ne famire nayo gyawuddemu kubanga tewabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo kyali kikyamu era tulongooseemukko ekyogga nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Segirinya bazaayogerako abamanyikiddwa bayagala ennyo abadde bamukulembera mu parliament n'awalala n'otusamba emabega ebbali era kyovudula abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza embeera eyo teyali baddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza Segirinya tumuwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi weewaawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyoolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeyiro n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde government doctors ne basayininga ebipapulo omuntu ono mumute afuna obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyiro obamuwa bbeeyiro yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole n'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo ku nsonga eyo waliwo abuuziza nti famire ya Honorable Segirinya era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogerera tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Segirinya gyemitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Segirinya. Wali abuuziza nti lwaki otuyise by'ozookola ne banno tuze tubiraba lwaki otuyise okubitubuulira kirimu sitaani ne tujja ne tuwayamuko ku nsonga zino ne tubabuulira kuba kakati tuwezezza omwaka tulinga abacelebrating a birthday kakati lwaki mutulemesa okucelebrating a birthday ne tubajjukiza omanyi muli bakujjukiza mmwe kye tuliko okubajjukiza. Juma yabuuziza ku yes political prisoners ne ba stakeholders abalala nga bwe ngambye nti yes nga bwe tugenda mu kooti naki naye twagamba ne ba stakeholders abalala nabo katubeegatteko twagenda shooting nakayingira mu office ne bannange ne tusinkana interreligious council ne tuwayamuko ne bakulembeze bannaffe mu ddiini tubasaba namwe mwogere ku nsonga zino kubanga ffe bannabyabufuzi bwe tuzoogera kubagamba byabufuzi just era njagala kwebaza bannaddiini abamu mubawulira mu ekereziya mu makanisa mu mizikiti nga boogera ku Fugabbi nga boogera ku Bulyake nga boogera ku tulugunya abantu abaawambibwa tubeebaza kiba kyanjawulo nnyo ng'amaloboozi gaabwe geegatiddwa ku gaffe. Yes nama Pulisayo nnyo gy'obadde mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza oli ku UG Update TV kw'osinziira gwe mukwano gwange ali eyo eddoboozi eriri ku mukutu gwonna gw'osinzako okuba ng'otuwuliriza kakati kino ensonga mwene ensonga ndi mabega wagiwera osennyonyo olw'ensonga nti Mpuuga wabanga akakasa yali ayagala kusuubula muganda waffe omugenzi Segirinya mu bitiibwa lwaki teyayita ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform waki ne yandibadde omuntu omu kubanga mukama we leader of opposition yamuleka yamusuula muguluka lwaki teyabayita oba gavumenti yo kennyini lwaki teyayitayo abantu bano ne batuula ne bateeseganya kubanga kuno kwali muntu ng'afudde kumuwerekera mu bitiibwa ne bateesa kye bayinza okukola ekiwambo kye baali baagala lwaki olowooza ekikola tekyaliwo kikulaga lwatu nti nno bano abaagenda mu gavumenti ne basengeka Mpuuga ne Anita Among balina byayo baali bayisaawo bye baali tebaagala
ekibiina kino ekya National Unity Platform kimanye basinga baali kimu nga baagala kwerekera mugenzi bandibadde babayita ne batuula mu meeting kubanga n'ekisesa kankikugambe kino kyobadde tomanyi Parliament teyayisaako kufa kulangirira kufa kwa Muhammad Sseggirinya mu butongole mu Parliament guzaaki tekyakolebwa. So waliwo ensonga ezimu zetubuusa amaaso zetuba tulina otutunuulira netugamba wano baganda baffe basitamyemu. Simanyi gwe ki kyolowooza ku nsonga eno, saagala kwongerayo okugenda biwanvuya naye nga oli ku Yugi Update TV osinzira okuba nga otuwuliriza. Gw'ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga n'okujja mu comment section. Mujje mu comment section gwe ki kyoyogera ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Dani